kalulu akajja nako bwe bakakwata bwe bati tewagenda kubeerawo nsasagge yonna mu ggwanga. So poliisi ekoze omulimu gwayo, mwebala abakuumye empisa, mwebala ennyo, mwebalire ddala abavubuka, omuluka gwe NRM. Ate kino esigi neeraga nti NRM n'akalulu akajja akalijja eno yegenda okakola ki? Kawangula. Tuli wano ekawala lunaku olwaleero nga tuli mu kalulu akaba erosittu. Tulina omwami Tamale kye kireseewo embeera eno mu kitundu. Mbeera akyolowooza ey'akatabanguko tewabadde katabanguko ekiriwo olwaleero kuwangula kalulu. Nze kyamani w'erosittu owa Kasubi kuva mu ntandikwa coordinating abavubuka abange kubanga ebibaddewo bibadde biraga toba oliawo people power teyina namba olwali tuba province teyina bantu babadde ne sente nga bagula omuntu emitwalo 15 naye wano bwe twalonda bali abavubuka 87 ataano mu babadde baffe nga bo balinako ennamba esigadde. So tubadde ku buwanguzi bwa kalulu era oli agamba nti wabaddewo ensasagge poliisi protectinze abawanguzi ne bali abadde baagala okukola ensasagge. Kyekirese embeera y'amasasi ne tiyagasi baleese abavubuka abayaaye okubajjawa ku gyms ne bajja babadde bakuba enzigi mubadde era mubadde mbiraba kati poliisi ne bagamba bakole ki baveeyo mu mbeera ebaddewo omu ku bondooza basobodde mufuna poliisi n'emugamba katukukuumire wano era nkakasa bagenze naye bagenda kumuta kubanga naffe tetukyagala nti ate bamuteeke munda. So embeera eri wano olwaleero kusanyuka nti NRM owangudde omuluka gw'e Kasubi nga bulijjo babadde bagamba nti gwaba opposition nedda ssebo si gwaba opposition era twagala okwebaza bannamawulire poliisi n'abantu bonna omulimu gwa mu lwaleero gukoleddwa nkakasa singa wabaddewo ensasagge singa mwe muyina ebiwundu n'olwokuba poliisi ekoze omulimu gwayo kibadde kigakatako kuma bannayuganda n'ebyabo okubatuusa gye balaga. So kyekibadde wano naye nga akalulu kawedde bulungi tekabadde na bizibu ng'abamu bwe badde balowooza nti bajja kukakyankalanya kubanga ekyabwe kibadde kyakkayuwa ekyaffe kibadde kyakulonda. So kitegeeza eno sigina eraga nti general election ezijja President Museveni agenda kuwangula akalulu kano n'ebitundu 8 era abo abalowooza nti bagenda kumuwangula basaga kuba alina abavubuka nammwe mukirabye. Kigambibwa nti akalulu kano mukabbi era ensonga zino bazongeddeyo ku poliisi zigenda kuggwerawa. Ndowooza ebyokulonda si bya poliisi ebyokulonda bya electoral commission bw'oba obiddwa ng'olina evidence okola petition yo n'ogitwala ku electoral commission bw'etakudda mu budde bwe bagigamba n'ogenda mu kooti. Nsuubira kati ekiri awo just omuwangule etabulako kye yeekwasa omanyi bw'ofiirwa omuntu wo nga obadde omwagala okaaba kati amaziga ge bakaaba gakubanga bawanguddwa. So tewaliwo nsonga yonna gyesuubira. Kigambibwa nti mwaba NRM basinga okugula abantu oba abantu bano mwabaguze. Ffe tetwaguze muntu yenna kubanga abantu bano tewaliwo yabaguze tewali abaguze naye bwetuwadde twesimbawo naye tumugambye atuwe national ID aganye okutuwa national ID nga tukola ki nga tulonda ne tugamba twagala mukebera mu register mwatugambye otumala register bagisoma emirundi emeka bagamba bagisoma emirundi 10 mugisomye emirundi emeka ne mutugamba bwe tuyingira munda mugenda kuddamu mukole ki muti bujiddemu tugambye alonde sasimanyiye kato tumugambye ejiddemu register tukebera ebiri muli eri mwamufu mugenda ne mukola ebintu byamwe bye tutamanyi tumugamba leka tukebera national ID nga we mwagambye muganye obaddeyo gwayogera nze sikulabyeko yogera amazima oli wa muluko obaddeyo nze mbaddeyo yogera ekituufu bano babaddeyo nga bebalonzi omanyifu abakulembeze nagambye ffe ekisooka tulina discipline era nga bwe tuba akalulu kano tukoogerako twogera ku ekyo ekibaddewo. Mwesimbye kubaani lwakakaggwa era n'ebikonde nakyekoledde oyo bamukuba oyo naliwo nga bamukuba oyo ne mutaasa nze ne mutaasa oyo waliwo nze naliwo nakyekoledde. mwesimbye kubaani kwaffe balonzi ate tulina kwa twesimbyeko gaya bayigo twadde twesimbyewo naye kalina national ID gwe nesonko nesebunya kyamaani muli bamuvuyo nnyo tomugyayo ofisi y'okumuluka bagikuweera mu Mugema zooni wabeera Sebunya akolagana ne Kitatta nesonko Kenesi kansala
eno TV na kati muzaako kyo ku kino ekibadde nagenda kodi Kampala tulabe nga tununula abaana baffe twagala bwenkanya omwana affe ayogeddeko yeesimbyewo bamutadde mu kaliya kati mwe muli bakibiina ki tuli ba people power kati yeesimbyewo ba ena obutali mubativu mubutwala ku electoral commission oba ku poliisi tugenda kusooka kunoonya muntu waffe gwe batutte gwe basimbyewo gwe tulwanirira yennyini bamusibye era ye vice kuki ku kifo ate natuwangulako ani gwe yeesimbyewo naye kulayini kubaddeko abantu otuba twesimba wabeerawo abantu bameka si babiri beesimbyewo omuntu beesimbyewo abantu bameka kubaddeko omulonzi omu tugenda goberera kulaba abantu baffe gye babatutte weyabayi tetumanyi bo bakola nnyo emivuyo ab'enyalo embiranye ya kalulu wano ekawala mukulu w'amannya n'eddoboozi Mwanje Henry tulwanne mukulu Mwanje Henry nga yeesimbyewo ku bwa LC twakalulu katambudde katya akalulu kaneno kali about numbers nti oyo alina enamba ennyingi yasobola okuwangula akalu kano nga omulabye abakulira ebyokulondesa bagobera omutendera gw'okusoma register gwe basoma yayingira tugenza okumaliriza nga akalu kaneno munda nina abalonzi bangi ng'ate abalonzi abo ffe twakizuula nti buli kyalo twaga tufune ba representative ne babeera abasaale mutukungira. Mwanje ojidde mu kibiina ki? Najidde mu kibiina kya NRM. Weesimbyewo n'aba aspirants bameka? Kubaddeko owa NUP, owa FDC, owa DP teyasobodde kujja. Mubadde basatu. Ekatambudde katya? Kalulu ako nga bw'okalaba ekatambudde tukawangudde n'abantu 68. Aba NUP babadde n'abantu ba 16 however tebasobodde genda kukikulayini. Yenyabo. Kigambibwa nti akalulu kano mukabbye bubbi. Abanupu we bagamba anti namwe mubaddewo bannamawulire muleme kubeera ku side mubaddewo nga basoma abantu nga bayinge nga beferinya abanupu tebabadde munda mwe tulondera babadde ba delegate no kitegedde babaddemu so abantu bonna basomye abaqualifying nengera womanyi nti akalukana ngeje bakakola obubi government ene kakola buyo kateeka ku mugongo senga bakira ka mugundi muli eri nawo bali kwa box bali bagenza okulaba nga mutufu line eyitiridde obungi no ababadde munda tebakoze fujjo n'ababadde wabweru batanso kanyuga amayinja muki munda police ko kutandika oleto tiyagas gombadde mukola ki gombadde mulaba yenyabo kati mukulu Mwanje kye kiddako nze kyensingo kyetuzaako kiri kimu tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti eyina ensako zaffe ng'abavubuka twagala tandika okulobingira abavubuka banene tubakolere kubanga mu buweereza bunene bw'abavubuka bwe tulimu tobuliiko kala nti ono wenyalemu ono wa DP ono wa FDC simanyi ono wa NUP simanyi ono twagala abavubuka bonna mu kategole yonna tubeere nga tukolera wamu kubanga ojja kwesinga ne ku byalo ebisinga abavubuka bano bwe baba balonda tebalonda kala bajja kulonda busobozi bwa muntu bwakola ki bwalina era twagala okulobinga buli owali opportunity yonna tufubolaba eyo na mu KCCA twagala ogenda emirimu gyonna egiriyo tulobingira abavubuka bano basobola okubanga bakola ki nga bakola kuba abavubuka ekibafudde redundant n'okubeera nga bannabafuzi abamu babakozesa omuvubuka n'agenda neyekalakaasa ogenda okisingana nga talina byakola talina mulimu omuvubuka ali awo yali akola bamusenda takyakola tubadde mu covid wali wa 15 agenda kujja kukuba tandika okwekalakaasa ffe kyetwagala kolera abavubuka banene omuvubuka w'omukolera tasobola kuvaamu n'okwata akatono gavumenti gereese n'okamuddiza omuvubuka tasobola kwerabira tasobola kuvaamu kyekyo kati gwe ngaze ku abavubuka b'omukawaala Kasubi ogenda bayamba otya abavubuka banene njagala okusooka kubanga abavubuka bano balaba tulina sooka bategeera w'otegeera omuntu kikwanguyira nnyo okumuteekerateekera abavubuka banene balaba si babi ate tebali violent naye kireeta nti nno lwaki bagenda fuka katuyinza okwesingana abakubye wali amayinja badde tebava mu luka gwe Kasubi nga bava Nankulabe gye batalonze kubanga yo Nankulabe NRM eyiseemu ano opposite tebadde kulonda kati ogenda okwesingana ng'ebbugumu erivudde eri Nankulabe lyerize wanene of which tebasula muno n'ate baleeseemu ki akavuyo bavumirize nti abavubuka banene bakola ki beeyisa bubi naye tusenyukidde nnyo nti nno we batandikidde okanyuga amayinja poliisi ekoledde omulimu gwayo ne protectinga bulungi abantu however ffenna tukaabye kuba tiyagasi ffenna tukoze eki tumuwuliddemu yenyabo polisi ya Uganda esaawa zino yeegatta mu byokulonda era kakati yeeronda olw'ensonga ffe we tugenza okulonda batuvuyisiza ne batukubamu ne tiyagasi
ng'ate ffe tusinga aba NRM obungi batugamba tukakkane wabula balina bye baagala oyisaawo ebyabwe ffe tuwangudde akalulu eri ne batalawo batukwemu tiyagasi babuzeebuze embeera ne balangirira owabwe gwe baagala ne bakwata n'abaana baffe babiri bakutta abaana baffe babiri babatute kodi Kampala era sawa zino tuva wano ku Electoral Commission gye tulaga twagala tugende tubalabe. Toke tufuneko wano Honorable Mubiru James atubulira embeera bwetambudde Kaluka n'akeeka wala. Yes, Kalulu kabadde at first kalaze nti kagera tambula bulungi naye at the end of the day munnange polisi ngamanye fujjo lyayo lyekola nejja oba Museveni abawadde sente meka simanyi ne batandika okuba abantu amasasi ne bakuba tiyagasi mu bantu Akaluka nyini nekwaki ne bakayuwa. So tuze wano tukoze petition ya first ngate tufuna bwenkanya wano eno tugenda genda mu high court tulabe nti at least obwenkanya bulabika n'ekirala enkya tugenda batutwalayo tugenda batu filing omusango Gwaffe mu high court against Uganda police kubanga police munnange bo balowooza bakolera Mr. Museveni ate nga faba basasula. So nakulenkya tugenda kuba tutufiling omusango Gwaffe against Uganda police kubanga be bakyasinza okuleeta obuvuyo tuba tukoze bulungi nnyo ebintu byaffe tutambudde bulungi ne batandika okuba abantu amasasi ne bakuba tiyagasi mu bantu ne bakayiwa abantu gye batamanyi omukulimu gwa police is to keep law and order n'ekibi nnyo leero ate police yemenya amateeka. So tugenda genda batwala mu high court we tulabayiganye tujja batwala mu ICC. Bakwata batyo omwana akubye ekifaananyi nga bali mu kuvuya ne bagamba mbu simanya azizza musango olw'okuba akubye ekifaananyi nga ayagala kujjayo mazima ate ne bamukwata ne bamusiba n'emigwa ne bamuteeka kabangali nga bamusibye emiguwa. Tubadde tusaba gavumenti bweba tesobola kuleeta poliisi eri Newto wakiri abapoliisi bajje nga bambadde kala za yero tukakase nti akalulu boye bakategese ebyo tujja bikkiriza akalulu mbanga mukategese ate nga temwagala akawangulwe Kigambibwa nti aspirant wa Nupa akwatiddwa asibidwa lwaki? Bo bazze n'enteekateeka yaabwe kuba abantu bakuba mutiyagasi wabweru babadde wabweru abalonzi babadde munda naye tebakkiriza nakalulu kuggwa nga batandika kuba tiyagasi. Tumanyi kigendererwa kyabwe baba baagala bategeko obululu ng'ate tebaagala kuwangula batubulire ffe obululu tubukole ki tubuveeko. Akavuyo kano katandise kati ekituufu kibadde bwe kiti nze ndi candidate adde yeesimbyewo ku muluka Kasubi parish naye Electoral Commission yennyini ekolera mwami Museveni kino nkyogera nze Sagawa Shafiki mbera Kawala zone 3 Electoral Commission mwami Kato akolera Museveni yaleeta omwana we alondese waffe mu Kawala 3 namunominate nga kakiwa kana mungona Kasubi azolwalero nga ze kulonda ne tumugamba omuntu ali mu Electoral Commission abeera atanga ye yesimbye ku kadi ya NRM ngera ze kuvotinga ngati ali waffe nga alondesa. Owuliriza tebatukiriza complaininga mukulu Kato owuliriza eyefuula president we Kasubi nakubira abasajja bodi Kampala ossa abaddewo wekawala ng'embeera yonna agikwasaganyiza bulungi nga tugenda mu maaso mirembe. Owuliriza bwamukubidde najja ku oda ye n'agamba ekiba kibe bali balina okukola ki okuwangula bakandidenti baffe ne babakwata ne babateeka mu kabanga ne tubaga temuna rights zisiba bakandidenti baffe olwensonga tebalina musango bakoze eki gwe bakoze. Owuliriza ne basala okutuvuvunga ne bakuba tiyagasi abantu ba opponenti baffe ne babatwanga abagaidinga n'emmundu z'eggwanga nga be bawangudde era bagenze babakuuma. Simanyi oba omuntu afunye obuwanguzi bagenda bamukuuma na mmundu mpaka gye bamukukusa gye bamutwala ekyo tetukimanyi. N'ekirala mwami Museveni ayitiridde okuteeka sente mu kalulu akalulu ka Uganda. Mwami Museveni akonoonyerwa nguzi yakutte sente empitirivu n'aziwa abasajja be abalondesa ne tamale ne bagula abaana. Ekyo kinako proof we baba baagala nga tugenda mu kooti agamba nti kyenjogera bulimba ajjanja kumulumiriza. Nze Sagawa Shafiki mbeera Kawala zone 3 mukama wange netegereza bulungi. Owuliriza ndi candidate adde yeesimbyewo Kasubi parish tulina obulumi bwaffe baleme kweyingiza mu bintu by'abavubuka kutulwanyisa ntalo zaabwe. Tulina ebigendererwa ebyaffe ng'abavubuka twajja kweyimusa. Mwami Museveni aleke kutumalako mirembe mu ggwanga lyaffe. Tuli bannayuganda tetugenda kusenguka ye yajja okusenguka agende e Rwanda ajja genda people power ekirala kyenjagala otegeeza eggwanga lino twali ku nomination day ne batugamba ekintu batugamba ako ka register gye baleeteye erimu abaana abamala okubeera nga balondebwa ne batugamba terina kubeera mu white wash wadde naaka
n'akamu. Twali wali ne batugamba mwetalina bya whitewash wadde akamu. Olunaku olwaleero nze kamwa koogera kennyini Kalema Gerard owa Kasubi zone 1 eyo buku yennyini ebadde ejjuddemu whitewash bafunye abantu abalala abakakiiko akalala wakuba nga alina national ID ne bagenda nga bagenda bamufiidinga mu katabaako kennyini. Tubuuziza ID z'abaana abo naddala chairman yazze ku NRM mu Kasubi parish tubuuziza ID ye aleese photocopy naye ng'omuntu oba olonde ogenda kulondesa photocopy nga bannange mpulira obusungu bw'amaanyi era tuli wano ku isi tuli wano tugenda kubeera nga tulwanirira eddembe ly'abavubuka ate era tugenda kufiirawo wano eddembe we ligaana tugenda mu high court weegaana tujja genda mu ICC oba ensi etabangukira wano tujja gitabangukira obuzibu obusinga okuleetebwa wano buli bumu era ensinga ensasage weevudde wantu awa abantu bemuba muyingidde munda nga muli nominated nga mumina okulonda muba mulina okulonda mwena ne muggwayo then ne balangirira awangudde si bwe kiba omuntu muyingidde muli mu kulonda stopping oti abantu nti mwabasigadde mubireke omuwanguzi yuno alabise nga n'abalonda abavubuka bagamba ffe tetunaba kulonda kyokka omuwanguzi bakoze eki bamulangiridde baba gosobola okusirika balangiridde omuwanguzi nga n'abalala tebanaba kulonda bwe buzibu bwe tusinza okufuna wano era kyensonga lwaki tuli wano. Embeera bweti bwetambudde waneno ku ise namirembe nono katuweeko ku atubuulire bitya bwe bitambudde. Mazima matuufu ffe we tuli twagala bwenkanya wabanga mwami Museveni ayagala polisi yebeera eronda agisindike direct yebeera eronda ffe tubiveemu ku lw'ensonga batusindikira security nga polisi alina okutukuuma ne feva ze bagaba bazigabira bali abasajja zigabira side emu ositegeeza chairman wange yono gwe twalese kutu ofuna bulungi sentebe nga tuli wali tuli mukuguguba n'abasajja tubasaba bane mu tutere wembeera twaga ffe twagala kintu kimu akalutuka wangudde kubanga ffe tulina nanga muntu n'abantu abalondebwa okitegeera ffe twagala basome register nga basoma n'ennanga muntu gwe basoma mu register gye n'ennanga muntu tetwagala tetulina kya kyetwagala si kukukusa abantu ono Suna Sharifu nga register gamba Kayemba Muhammad si kyetwagala nabwe kityo tubasaba mutuuse amawulire gaffe batukubatiya gasi kasa tubako kyetukolako kyonna nga bakuba ffe bicupa batukubatiya gasi kati mugenda ngono bamukubatiya gasi laba omukono mu mazima osegera batukubatiya gasi ffe batuga atufulume bali ba protecting ati mwemubeeraawo osegera mwemubeeraawo ejja kukuuma abantu oba ejja kulonda ejja kukuuma abantu so sikuba oyo mwami Museveni ebyo byekyanga ajja kwewuunya mwami Museveni byekyanga ajja kwewuunya naye tumuliize ffe tulina pati 7 ne plan B tugiyina bannange katufuneko ne chairman w'abavuka ku LC2 atubuulire embeera nga bwetambudde. Ekituufu akalulu ko tukawangudde ge mazima kubanze chairman abadde awulibwa omukisa okwata kadi ya NUP kumuluka naye batugamba mukalulu register kalite mbamu whitewash akadabo kona kabadde kajudde whitewash ne tugezaako babuzo olw'okuba bo beekubidde side poliisi yeekubidde side abalondesa beekubidde side tugezaako babuuza tourism eddoboozi lyaffe kuba be batugamba tebatuwuliriza natuwuliriza nga bagamba tulonde musimberani tubagamba mwatugamba tutya bonga tebakkiriza poliisi yennyini eyekawali badde egezezaako okulaga emirembe ne poliisi yaoli Kampala bwezze egezezaako olaga nti yo y'amaanyi oba bagiwadde order kujja kulaga nti NRM wangudde batandikidde otiya gas masasi kulaga nti NRM wangudde naye nga si kituufu people power yewangudde kuba tubadde buli mwana alina obujulizi obulaga nti mulonzi kyetuzaako tuli mu kuwandika petition tugende mu kooti twagala kalukadibwemu mu mazima n'obwenkanya kuba ekitali ekyo tugendagenda mu high court tugezeko okusa mukono tukaddemu buli muntu ajeundaga muntu kuba ffe batugamba buli muntu alina obeera buli candidate alina oba n'original copy candidate yennyini abadde talina original ndaga muntu nga byalina just bicupuli tubagamba batuwa original kuba ffe abantu baffe babajjamu mu nomination ezasooka nga bagamba buli omu alina oba n'original copy batu ye abadde na photocopy tubagamba original yeriwa bakukisa mukukuse bannange embeera bwe komanda Kasubi amanya komanda Kasubi people power NUP akalulu ketubaddemu olunaku olwaleero mu Kasubi parish okufuna omuvubuka agenda otukiikirira waneno kumuluka kabadde akalulu kazibu nnyo naye kuno okulabula kwentuusa eri mukulu Museveni
mukulu Museveni kuno kulabula oje nkutuusa gy'oli mukama wange oyinza okulowooza nti oli wakabi naye toli wakabi abakabi gye tuli eno wansi muganda wange nkutegeeza ekintu kimu essaawa eno gye tuliko tukooye essaawa eno gye tuliko tukooye okoze buli ekisoboka kyonna naye nkukakasa twetaaga abavubuka 50,000 zokka abagenda okujja mu ntebe tuli abantu emiliyoni 4 ne Muzeeyi Museveni ffe twetaaga abantu 50,000 ogeze okwate akalulu ko tugenda okulonda aka pulezidenti bino byonna bikole ne tusigaza akalulu ke tugenda okulonda aka pulezidenti ogenda okulabira ekiddako kano kabere kalowoozoko gwe nga bw'otugamba mbu tugenda kufa korona kwata abanyankole bo batwala embalala bwe tunaamala ffe okufa mu kibuga kyaffe Kampala ng'omukomawo n'abanyankole mwammwe nga mufuga twesonyiwe. Bannange embeera bwetyo bwekyalabise wano Namirembe ku kitongole ky'ebyokulonda n'omwami ono kaatubuulira embeera butya bwetambudde. Bano abakozi baagala results ab'NRM oba batya baagala kulaga Museveni nti abavubuka eno wansi balonda NRM. Tulina ebyalo ebitaalonda nga bizze ne lisiti y'abaalondebwa. Tulina abavubuka abalina emyaka emingi nga balabiddwako mu layini. Waliwo abaali balondesa ku lunaku luli lwe baalonda abavubuka nga bakozi ba Electoral Commission leero balabiddwako ng'ate bazze nabo mu layini kulonda. Okulwanagana kubaddewo LD babadde bangi tiyagasi naye nga Electoral Commission agenda mu maaso mbuna kubala. Kale kiswaza baagala just kulaga figures nti abavubuka balonze NRM ku parishes abamu luli beeronda bajja ba independence ate ne babikyusa within a few days kati ne bafuuka ba NRM. Kale waliwo obulimba bungi mwami Museveni ssebo abavubuka tebakuwagira abavubuka bonna bamanyi kye bawagira bino ebicupuli byokoze bipapula bupapula naye katulinde olaba mwebbye nammwe mu kamyufu k'NRM bwe mutuuka eno ate mutukola kizibu naye abavubuka mubayigiriza kubba muli mu kutonda omujiji omubbi kubba kalulu kubba ssente za mwiwa musolo kubba ssente za masiki kubba ssente za covid kubba nekyo kireeseewo embeera eno mu Kawaala. Kasubi parish ebadde yeetegese okulonda mirembe people power nga yeewaddeyo mu mirembe kuba abavubuka tubakunga bulungi nze ndiwe namuŋoona tubakunze bulungi bazze n'ennagamuntu zaabwe naye sayidi eri bazze n'abavubuka abamu nga tebalondebwanga nako kyekyo. Walakira Moses Gemanya Lord Councillor to be LC5 Kasubi Parish. Tufunye obuzibu n'akalulu k'abavubuka poliisi eringa yekeeyunzemu okukalonda tebatuwadde mukisa gumala kukola kikulonda akalulu. Tosobola kukkiriza abantu batali mu register obakkirize bakole kibalonde. Tugenze ne tusimba ku line nga tuli munda abasajja tebatuwadde mukisa balinga nga balese poliisi ejje ku akalulu kakyaka NRM. Tuli bennyamivu nnyo okubonabona mu nsi yaffe. Kino kye tuliko baganda bange batutaasi batugambe beewateekawo NRM akalulu akali friend ffe bebagamba ki bebagamba akalulu tetubba naye ate kino ekirazeeko beeyungibwako poliisi batukubye tiyagaasi bakubye abaana tiyagaasi tetuli bamativu n'ensonga kyeva tuvudde wano okutulira ki okujja n'okwetira commission okuwayo ensonga zaffe lwaki batubbye bakutta abanaffe bifu babiri bali ku Odi Kampala era essaawa zino tuva wano tugenda ku Odi Kampala bane tulina musango poliisi eve mu kalulu Chairman Sabunja n'abantu be basu n'Essonko Tamale mulimu kato be bawadde ssente nga bakola ki bagenda bagula abaana batuuse ku line nga bantu bakola ki tebagala kusimba eno ku line ne NRM kyonna kyekula tubagamba tubiraba nebale. Let me go and ease myself. I need to ease myself. Look at you.
No, I need to ease myself. And I came in a polite manner. Officer, I came in a polite manner. There was someone, it's one. Yes, I came in a polite manner. And I requested him in a polite way. Are you becoming violent? No. Officer, you were there. The way how he responded to me, you were there. You heard him. He just said, no, you cannot just ease yourself from here. I told you there is a woman there. Wait. No, the woman is back. No, the woman is back. The woman is back. The woman is back. You can ease yourself then. You can ease yourself. That is easy. Bomaranza ngenda. tuli atunya pero gavumenti yafumya emabega ne maaso mutuyisenga abantu kaleka wala tukambe muve ku motoka yange tamanya bagisoka babe motoka ya gavumenti inotwalako ku bantu omusikale kala tukambye ate muve ku motoka yange ninebuza ngo aliobuze ku motoka banya bajalinga batembere mu Uganda yafu ne gavumenti erikosi yafu tugenda kijjako gavumenti eriko tulina obusoso bukijjako okolaba mundu olabe mundu ekola agitta agikole omutto olwokuba agikwata atadde mu kooti tugende mu kooti agambye tugende mu kooti n'ebyakooti birwawo nsonga ki abatukaddamu tukadde lwanyuma mu kooti ayina tamala wali eryamupika tamale yalayidde ayisenda press conference n'alayira lwamaze okukalya bakamaye bamaze omulaba akalwakalitwe tebanakalya abatukulya tiyagasi tusimbyewa ate mulonseye olinagyendanasonadia mama we olyasobya nasonadia mama we alonda olinajja ekiko netumulya nagenda musonyi endala timu ebeeridde kagiregira twamuntu atageze musonyi ndala mumutuja oli aliko kakiko kabyokulonda oyina gyenaga muti akicupuli olubaalo bali bwe bamusitudde negwali tamanyiwo atulage ewaffe bamugambe tumulinze wano ngezadda ku kyalo kyaffe kate mulowooza mbukiwanga mwalipata tumanyiyo ekibiina mwe mwakiwandiisa mukigumire mubyesere za covid buli kimu baba sente netubalekeza kyali kato bagenda tutusindika mu kooti haikooti olwayikooti tujagina tubeerewo tutuukira wakato waka tuleyo mama wa musanga tuva wano tutuukira wa se nina omuntu omugwemira yabetanga abadde nakuberanga poliisi esimu ebakyale yomu yagenda n'alaba poliisi n'abuuza ate bano bakoze omusajja kyava mumuuza okola ngani bwamugojja ku poliisi okitegeera abavuga nabo lwabata bagenda bano batujoze nnyo batujoze nnyo muje tugende batujoze nnyo ate tulinda ki muzayika totadda waffe wabula batujoze tulinda ki tumanyi wasula muje tugende n'omwana ayina tugenda mu kooti bibategenda mu ku kitebe kya isi ekyerubaga era tubadde oda mu buliijo musaso kayogereko naffe ekisookera ddala mukimanyi buli myaka lukaleero kabadde kavaompitewo kyenyanga bategeeza twabaddewo kalulu kagenze mu maaso tutuusewa isi mbadde musuubira okuba nti agenda kukozesa ku magezi akozese ofiisi ye bulungi
kubanga electoral commission yonna erina okutegeka akalulu akali fair and free era mugambye bw'oba omanyi nti akutukabadde fair and free kitegeeza olina amaanyi gonna agakola ki agakasazaamu naye olwadde bo babadde bakuzana olwadde babadde bategese dda puroguramu yaabwe kubanga tufunye information nti batudde ekiro ne bakola decision nga bo whether by what bagenda kubba akalulu nekyo kitegeeza ki ife ngaffe people power tuze tukuuma emirembe naye kati ebituwa bituuse tugenda kujjako giraavu kubanga tubasobola okuteekawo embeera yonna ne tugaana oyo isimaye Mr. Kato Wakako tumanyi waasula tumanyi waabeera naye tugezezaako kubanga tuli discipline naye kati waba busazeewo okutandika kwerabisa we batyo naffe tugenda okujja kati giraavu tutandika okuteekawo embeera yonna bwekiba kitagisa kati kubanga tugenda gaana buli kawulu kagenda ogenda mu maaso tetugenda kukagaana kati kubanga ffe ngaffe aba people power tugezezaako okukuma emirembe emyaka gyonna tuzze waneno ku electoral commission nga tugezaako okubalaga bapuruvu yonna tyakutekabadde feya tubasomedde omwana omu gwe bayita evin tali mu electoral commission tali mu register ekyo kyokka kibadde kimala isi okusazaamu okulonda naye nga mukimanyi nti no Mr. Museveni penetration yonna egikola mu bitundu byonna era batutuuse waneeno isi atandise kuwolereza mukama we nga agenti we nti wakoze obulungi nnyo naye kati twagala okulabira Mr. Kato Ssebo njagala weebereremu maani nkubuulira mazima bano abasajja abakukozesa sibakusiza tumanyi kyobeera tumanyi buli kimu kyokola kati njagala otandika okwebereramu togenda kuzannya mu bwini zaffe enteekateeka eddako tetugenda kukkiriza kalulu konna kugenda mu maaso kano kasaziddwamu bakakkiriziddwa nati bafala bagambye musimanya akantu baso akasazaamu tugende mu kooti kyebagezaako sazaawo naye ffe bagambye ekisooka tewali kawulu kagenze mu maaso kubanga olwedde abantu bonna ababadde batasosimba layini bakuba tiyagaasi kati obuwanguzi buvuddewa tumubuuza tumugambye tulage byafomu za agenti waffe nga teriiwo otegekiro tosatandika kulimba bannayuganda ngaffe abavubuka abasomyeko notandika kulimba mbu akawulu kagenze mu maaso nga tiyagaasi abadde agenda mu maaso nga bantu bali mu dduka kati babaze biki so kineeno kibeere kyakulabira ku bannayuganda bonna nti olutole tugendamu lwa ddala abasajja beetegese okubba akalulu kaffe kati ngaffe mu lubaga tewali kalulu kagenda kuddamu kulondebwa ekisooka ebibaddewo tetubikkiriza era tekimanyi bulungi nnyo kati awangudde tugenda langira olunaku olwaffe tugenda kutegeka olunaku lwaffe twetegekere akalulu kano twolondere omukulembeze waffe mu bwatu kubanga kati electoral commission tetukyasula gyesiga era tugenda langira olunaku lwe tugenda okutegeka akalulu akaddala ffe bennyini tutegeke omukulembeze waffe ayitemu ate tudde ku leve endala ekyokubiri ebyatugamba ogenda mu kooti za Mr. Museveni yazifuga tetugenda genda mu kooti kati ffe bennyini fe bagenda okubeera mu kooti so namaliriza njaga okubategeeza tewali n'omwawangudde akalulu kayiise era tugenda kutegeka akalulu kaneeno tugenda kukaddamu abantu tugenda bagamba akalulu kagenda okubeeramu oyo eyawangudde owa NRM yali ludda wanga taliiwo ye awangudde nga taliiwo ku kitebe babuze baagala kututta emyaka 10 gwe bayeese nnyo era tuli banyiikaavu nnyo n'abantu ba NRM batandise kati muzaako ki kuba kati kyetuzaako kyekintu kimu tulina kooti eyaffe tugenda genda mu kooti eri akaludina kagamba akalulu tekabaddewo kalulu kikogamba nti kabaddewo omusibye osiba otya oponenti n'omusiba emikono nga muli mulingi ate nogamba ndina mutandike okulwana mumugjeyo kati lwaki tebamuta ate nga olwedde bagamba awanguddwa ensonga eriweeri baganya okuta oponenti bamusibye bamututenga mu bbinga bamusibye emiguwa ekisooka baganya muta baba awangudwa lwaki bamuleka nadda ewaka ate negwebalasa yennyini negwebasa yennyini nga asobola okwesimbako oponenti waffe ali mu myaka 10 takyali mu myaka gy'abavubuka yagisuuka 5 ababiri be bakute bagala 2 oligwe bakute oluvannyuma bagala 5 tuse muntu
mitwalo tetugenda kuddamu kukkiriza kato mu kalulu kaffe bwe tunamulaba kyadagala tulondera eri tuli wano Rubaga division ku kitongole kya isi nga tulina mwami kato akulembedde okulonda Kasubi katubuulira embeera butya bwetambudde n'okutuuka wano mu bino byetuseemu kyoga nti bababbi akalulu atono katufune mwami kato atubuulire nga butya bwe bibadde. Neyanzizanya bonneyanzege ekisookera ddala akalulu kawedde bulungi omugobe tayinza kubulwako kyeyeekwasa beki gye buva ne gye bulaga buli we tubeera mu race bwe twaddukanga emisinde twagamba gundi ansindise n'engwa gundi ankubye etteke gundi ankubye akalipo. Amazima gali nti tetusaliriza kalulu kano akalulu kabadde kalungi nnyo era nuupu ereesa abantu bayo yeyakedde ku gulawundi netandika era okukola nga byeyina okukola ne tugirambuza ekifo nga bwe yasabye bannabwe nga tebannaba kujja ne bajja nabo ne bakola ki ne bakola okulonda. Era akalulu kano wesijja gambira nti kinuupu etaddewo buli mbeera yonna aba NRM nga buli katogo konna bakabuuka. Kyembadde siyinza kukola kwe kuyiwa akalulu. Lwaki? Mubaddemu ebikonde, mubaddemu okwerangira, mubaddemu okwevuma, mubaddemu obuteewa bitiibwa. Naye byonna mu byonna twagala kuwebaza abalonzi baffe ne security kubanga etuprotekitinze eri ababadde baagala otukuba n'okuyuza ebitabo byaffe. Naye era akalulu kamaliriziddwa. Bazeewa bakama bange era n'ababuulira kye balina okukola. Njagala kwebaza Mr. Ongalia Ezera olw'omulimu ogw'ettendo gwakola mu isi mu Rubaga wayi atutraininze era ne bakama baffe ab'okuntikko kubanga buli kimu kyonna kye tukola tukikola in the professional way. Batugambye twalidde ssente twekubidde tukoze tutya naye nze siyinza kwekubira wayi abavubuka mbamanyi bonna baffe ba Mukasubi ate baana baffe kati mbadde ndina okuproducinga ekituufu nga sikiwunzike kubanga gundi aleekaana nnyo gundi alwana nnyo ate muwe kubanga yakoze eki balayininze bo ne bava ku layini okukakkana nga NRM ekubidde waggulu akalulu without any compromise yonna. Polisi ne baagala ojjukuba amayinja actually bakubye wa polisi omwe amayinja era omuvubuka bamufunye ne bamutuwala. Ekyo nze sifa ku byagundi naye njagala kwebaza olw'okuba nti security ebadde nnungi ebyasi bivuze naye nga bijjawo okukakkanya mbeera. Tebivuze nti akalulu bakalondedde Masasi nedda nkitereeza. Akalulu kalondeddwa oluvannyuma lw'okumala okulondebwa abanuupu ne batandika okukasuka amayinja ebyasi ne biryoka bivuga. Naye nga tewabaddewo in the celebration of NRM nuupu netandika okubagana ne bali ne bakasuka amayinja akalulu nga kawedde naye tekalondeddwa mu masasi na mu tear gas. Ekyo njagadde nkirambulule bulungi nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abannuku bavudde ne bagamba nti mwami Kato bamugambye okusoma register nga etteka bwe liragira nti olina ogisoma emirundi 10 bagambye oddemu ogisoma oganye. Kaakati register teriiko mirundi. Ekisooka bonna mbasomye ne baggwayo era bonna mbaddiŋŋanye bo bennyini abanuupu ne bagamba tugende tulonde obudde buweddeyo. Register ngisomye emirundi wakati w'esatu n'ena. Sijja kugamba nti balina gisoma mirundi 2 mirundi 10 tekirina we kyawandiikibwa okiwulira. Naye nkoze kyenina okukola bo bennyini ne baŋŋamba tugende mu race. Bagenza okulaba nga race bayinza obuzito ne bateekawo embeera. Kato gwe boogerako abo abaana bonna mikwano gyange era siinamu n'omu gwensaliriza kubanga sinze mbadde ngendo otuula kakiiko kaabwe tukkirize defeat mu mupiira Man U bw'esamba n'Arsenal. Arsenal ekkiriza nti ekubiddwa neddayo ne yeekolamu omulimu kati nabo baddeyo beekolemu omulimu omulundi oguddako bajja kuwininga ttiimu eyo. Bavudde ne bagamba nti mwami Kato tamale sonko aba NRM bavudde ne bawa ssente ne mugula abalonzi. Ensonga eno ntuufu mwami Kato? Kaakati gye buva ne gye bulaga ebyekwaso bingi. Nze sisobola kulya ssente nkiddamu nkyogera mundabe kubanga bangi batutuukirira abo bennyini abakompromisinga. Nze sirya ssente ya muntu. Lwaki? Njagala okukola omulimu gwange kubanga omulimu gwange bansasula bulungi. Ekyokubiri siri beega
mubonja gala wabe wajja ngambe ndi katonda kuwadde mitwalo 10 ajja kyemfasizing ajja numiriza kino nkyogera kubanga ndi musajja mulokole ate si kirumamu inze sirina sente general actually ne mwami Tamale gwe boogerako mwami Tamale yamanyina abantu babe naalemu nga ne mubiru we yabadde n'abanuupu ne mukuluka waliya kati nze sirina budde bugenda mu nkambi zaabwe obudde obusinga bonna tubumala ku office nga tukola emirimu njagala kubeebaza omuntu yenna aleme kulimba na kuwudisa nti akalulu kabaddemu amasasi yes gavuze nga kawedde olw'ensonga babadde batukuba eyo nkola yaabwe batukuba ffe abalondesa ate tetulisiimibwa ani yali asiimyeko ku liifu tasiimibwa balowooza asaliriza naye ng'atekkiriza bw'ogenda n'otokola training yemala bayina okukuba omupiira kati babakubye omupiira bakkirize bwe babeera tebakkiriza basabe lipule. Mwami Kato abaana abavuka beekagala tubawulidde wano nga mwami Kato wano kiganye naye tukulinze e Kasubi abaana abo genda bakola otya kwensula era bammanyi ekyokubiri sirimu yaaye njagala mbakakase bulungi era nga mbagamba nga muli ku TV muli bavubuka nange enkyali sinnabakaddiwa mwami Kato okuze ndi muzadde nina abaana sayizi zammwe mu abanneewerera okiwulira toyina kyoyinza kunkola kankiddemu nga nkanudde amaaso ng'enkoko enywera ku soosi temulina kye mugenda kunkola olw'ensonga mwenna mbamanyi mwenna sirina gwe simanyi okujjako gamba nti ekyalo ogenda kisengukako okiwulira si batiisatiisa naye nkibagamba kubanga baana baffe effujjo lyokola ojja ddikola leero naye naawe emyaka gijja tuuka ng'ejange omanyi buli kyokola okisiga okiwulira kati nze bwe mba nga nkoze kye nnina okukola gwe n'ogamba Kato tukulinze e Kasubi yesi muninde sitambulira mu mmotoka ntambuza bigere munteege ku kkubo okwombeerako bw'onoonsanga Kato nkuba omuggo oŋŋambe Kato nkubonereza lwakukola bwe nti naye kye sisuubira temujja kunkuba kubanga munjagala era munneebuuzaako Kato tukoze tutya era mujje munneebuuzeeko temuntya munjagale ate munzikiririzemu kubanga mugendagenda mu bifo eby'enjawulo bannabyabufuzi baleme batwaliriza nkiddamu bannabyabufuzi baleme bakozesa bavubuka mmwe kola ky'olina okukola kubanga oli muvubuka naye bw'onoogamba nti tuli mu pate bwete eno simanyi pate tulina ogirwanirira ani eyagamba nti gwe watandikawo ebibiina totandikako kibiina lwanira muvubuka munnoowo okubeera obulungi ate n'ekirala bwe baba babawangudde mukkirize mukolere wamu ne bannammwe ababawangudde kikulu nnyo ekyo togamba nti tugenda kukuba Kato nze nanyini bantu nze naleese abannuupu gwalondesa yinza omulimu gwange gwa liifiri ayimirira mu kisaawe n'alindirira ttiimu omutendesi bw'aba omubi kkiriza nti bagenda bakuba kakati abatendesi baabwe babi kyekibakubizza abatendesi b'enaalemu babadde balungi era abanupu babadde banafu gw'oleeta otya mu resi gy'omanyi n'oleeta abantu 20 oba 17 oli n'aleeta n'agenda n'aleeta ttiimu ye ng'eriko abantu 45 plus ani difiita oba ani abeera agira atandika okwemulugunya gwe bakubye kkiriza omanyi omugobe tabulwako kye bamusuuza kati nange balowooza banansuuza eminyira wa nze sirina kye mujja kunsuuza kubanga sirina era njagala mukole kye mulina okukola nze njagala kwebaza ABS nga mmaliriza mwebala omulimu ogw'ettendo gwe mukola n'okuŋŋaanya amawulire mu ggwanga ekyo nkimanyi kye mukola kya buvunaanyizibwa mwebale kulaba parishi yaffe ng'egenda bulungi lwaki abakadde tebalwanye lwaki abalema tebalwanye lwaki mwe abavubuka mwe mulwana ate nga bonna nze nabalondesezza mwe mulimu special than bali abasoose mu bonna NRM yazze bawangula lwaki bakkiriza defeat ne bagamba mazima fete tukunze bulungi bantu lwaki abavubuka buli kanaku mwe mulugunya ekyo nakyo bakitunuulire duli nupu bwe yawangula lwaki tebanjagulizaako ne bagamba fe banange Kato tebalina gye bamutwala bwe babakubye lwaki tebagamba Kato banange kati tumulindiridde kyogamba Kasubi yona NRM yezze giwangula yawangula Mugema yawangula Namuŋŋoona yawangula Kasubi Kawala Central Kawala 3 negenda newangula n'ekyalo ekirala eri waggulu byebyalo bina nga tebajja kumpa mugaati ne bagamba mulongo munange webale supervisor waffe kino we kibalidde lwaki kye bakabiridde wamma mwebale nnyo kunjagala obubaka bwowa abalabi beekawala okusingira ddala kubanga woobeera okulonda kukyeyongera kukyagenda mu maaso obubaka ki bw'obawanga obasiibula akawululu k'abavubuka ke kakomekkereza kati kagenda waggulu
abagenze ku parish twagala bayozayoza ate bannakasubi njagala bebaza olw'abavubuka abalungi be mwazaala abaana ab'obuvunaanyizibwa abamanyi kye beetaaga era obulumi bwe balina bwe bagobye kubanga beewaddeyo n'amaanyi gaabwe ate ne bali nabeera abagobye nabo bataddemu amaanyi gaabwe kaakati kyensaba mubatuuze mubabuulirire okuyiwa omusaayi si kyekikulu n'okulwana naye ekisinga okuba ekikulu kwe kumanya n'okutegeera eno siteegi njivaamu oluvannyuma lw'emyaka 5 what next kitunuulirenga emyaka gyo buli wobeera ng'okola ebintu mu maanyi nga bayibuli bwegamba nti omuvubuka kozesa amaanyi go ng'okyali muvubuka tegamba kulwana ekozesa bwongo kiki kyenzizaako mu bulamu bwange kikyenyinza okubeera bannakasubi mbaagala nnyo era naddala ddala mmwe abanzikiririzaamu ennyo mukama bawa omukisa embeera bwetyo wetambudde nga tumaza ne mwami Kato okulonda kw'abavubuka LC2 bwe kutwe kutambudde nga mwami Kato yakulembedde abalondesa nga bw'ababulidde bwe bityo kusalawo bwe kuvudde mu by'okulonda nti movement ewangudde aba NUP temubadde kyekubira temubadde kintu oba kyoba ki naye nga akalulu kabadde kamazima na bwenkanya ekitabo kibagambe tukisomye n'amanya gaabwe ab'obukiiko be bazze okulonda nkiddamu abalonze beba obukiiko abali ku byalo be balonda mu kali akaggwa kati era omwenda gwe gulonze kuki ku parish okola parish yaabwe ne tujjako aba omwenda omulala okugenda okulembera omuluka mwami Kato mwewuliddeko nga confirming oba nga kakasa ensonga zino nga bwe zitambudde